Kale nno kyali ku Radio Buddu tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri ekyenteekateeka ya Nantamegwa Webyemizannyo gw'omulimi mu kaseera kano oli mu kuteekateeka nnimiro yo weefunye ekigimusa ekyo ekya green crop fertilizer osobole okubeera nga ate ensonga zitambuza bulungi ogenda kubanga ofuna value for money kubanga bw'onookiteekamu wamma ennimiro ejja kubeera nga ateekwa buli kimu ky'osingadde okubeera nga ate weetaaga mu kaseera kano kubanga buli mulimi yeetaaga ekyo ekigenda okubeera nga ate kimuleetera omudigido mu nnimiro ye kojja w'abaana oba naagogera tukyayi tegasobola kukula basazizaawo nnyo alondako gy'oyagala kozi gwani Lutaya Judy. Yes. Kale nno tulina Lutaya Judy awagira club ya Chelsea ne club ya Vipers, Sekama Ronald wa club ya Arsenal ne club ya Vipers, Evaristo Lule wa club ya Chelsea ne club ya Vipers, ne Mudombero wa club ya Liverpool ne club ya KCCA. Kati tulina Lutaya Judy gwendi naye siwe kiri kozi bavudde Kabwoko St John's Era Soccer Academy awo tugende njagala ombuulire kozi wabula Chelsea ne Premier League siwe kiri kali njagala ombuulire ku timu ya Liverpool season ewedde omusambi yali yetimu omujozi namba 8 Keita. Keita. Mukama. Ekibuzo kikulemye nnaku nkwanda obudde bungi. Ani yasomesa jangu ate ovuddewo olagawa wunadduka Nabi Keita tuula nze nakuleese sebo nedda kati takino omusami gwe batta Karim Benzema Mustafa bompa kilabu mwasambira nga nkubino 3 Saudi Arabia. Saudi Arabia. What the? What Mudombero. Ekibuzo ekyokusaba. Njagala ombuulire Grand Slam ki esooka mu mwaka? Australia. Bamulonde. Jamulonde. So we are French Open. Jamta. Rule Ballista. US Open. Australian Open. Yesooka. Ekibuzo ekyokuna. Tereera gundi beera n'empisa musajja. Ekibuzo ekyokuna. Jude Bellingham yali ku ttiimu ya Dortmund season ewedde. Yetimbanga mujozi namba meka. Shirt number 19. Yangu. Rule Ballista. Jersey number 22. Jersey number 22 bakuwe. Ekibuzo ekisembayo. Njagala ombuulire abasambi ku ttiimu ya Newcastle abateebye ku debut yaabwe season eno. Sema tekuli yateeri. Ali ku debut. Ogudde. Jangu. Sekama Ronald. Kwabadde ko Harvey Barnes ne Sandro Tonali. Yes, Sandro Tonali ne Harvey Barnes bakuwe akabonero kalamba. Mudombero.
Isham akutumidde Amanya akutumidde Mairu akutumidde Kosamali ne bangamba olonde baasa tukole iki tulabe ekiddako ate nenga genda ku Facebook page yaffe eri Radio Good 98.8 FM andi 95.5 FM like nga Facebook page yaffe eyo binjo jja bifuna ebyakabi era tuli live wabula ne YouTube channel yaffe genda ku subscribing teka mu Radio Good subscribing byobero misinze Nantamegwa enkya ojja kumusangayo n'oyo mwabadde wennaku ziri eziyise naye ojja musangayo mudomero mpozi wagira Liverpool damu kino mpa amanya g'omusambi eyasoose okufuna yero card mulijja eggwanga erya Bungereza ya Sony eno amata aina wanji Yohani aina Cham jangu sema Evarist. Yes sir. Lodri. Neda tewali alonda bamuyita Ola Aina wa Nottingham Forest sio wana Aina mudo wanje sew bakutumira damu kino sew mpa amanya ga Grand Prix evugibwa mu Africa South African Grand Prix manyi South Africa gwanga liri muko balinga bazungu ne ansanfu ani tewali mu Africa temuli mu Grand Prix ne evugibwamu South Africa basembu kuteka Grand Prix mu 93 so mu Africa temuli mu Grand Prix yonna nga tulimba Grand Prix ezo bannaye bwangu nnyo mudombero ekiddako omusambi Jude Bellingham alina emyaka emeka bosigo sijja kubuuza myaka gyo nza okuba nawe gyolina mudombero kikyamu mulina okulindako jangu yesebo kamu mudombero niye abaana bakulonda olulonda Mukama Katonda gwe buli kigaana balonda kironde waali omusambi Alan St. Maximin azanyira club ki tubasambira Newcastle ani alonda ani alonze Seka Morona yesebo azanyira Alitfak dayo tuule oterere jangu sebo kangezeko yesebo Jude yesebo Al-Shabaab ya Saudi Arabia Cham ali mu kilabu ya Ali Ahly mudombero no inabo kwa okutayiza banji abo kodi na yakuteza abo kuvale kevu dera wedde inabo ku Masaka Downtown FC owenchata ako bani nani zei kodi aliwana bajja mulira nebo bunawo waddi mudombero damu kino baswaze bagakase nti wakiise mbulira omuzanyi eyasoose okukola assist ku kilabu ya Chelsea mulijja eggwanga erya Bungereza eya 2-23-24 James captain Neda pira gwazanyiddwa gyo kusande Evarist yesebo enichiwe kam mudombero yesebo linywe libalonda mpola alonza tebodde mudombero waffe ati gendo olonde bantu bobubonero walikuwa kijemu enjawulo otinawe wazze muteekateeke mudo
Mundo Muzeyi Godi obwedde akuwulira. Lule oli utya abantu b'obalonda Nabo bali bakulinde bakulonda. wabafunye nange neŋŋamba Lule n'erinnya ng'olida kuba Evaristo nina jjajja wange naye yafa bamuyitanga Evaristo Everest. yafa amaze emyaka nga 10 ogamba otya gy'oli tuli neyugira nnyo mugye muli oviriddewo nakayiba wano kumpi wano oddusawo n'ebigere nyinza okubigula kati nolengera naye kale bw'ompakira buno batofaminyo mwasambiranga nkuwa busatu jangu Elishababu. Tuliwe ganye ebintalo Elishababu ndio mutalo mundu biki jangu ganye ebintalo Elishababu Sekamorona. Alitfa. dayo tule el akhir yasambira Lule njagala ombuulire omusambi eyateebye ggooli ya Premier League esooka season ya 2022-2023 nkuwe Alingala. ha 2022-2023 nkuddiramu mpa omusambi eyateeba ggooli ya Premier League eyasooka 2022-2023 Chikuyinze Evaristo jangu tata wabana Sekamorona. Yali Gabriel Martinelli. wa Arsenal Lule oli bulungi tolina tabu kale tugende njagala ompe omuvuzi w'obumotoka obutono bwa Formula 1 eyawangula Grand Prix ey'okubiri mu season eno Max Verstappen. Kyali mu budde Sergio jangu Judy. Sergio Perez. bali wadde answer nebijanguyira yali Saudi Arabian Grand Prix kozi wena mkisembayo njagala ombulire Eduardo Camavinga musamba klabu ya Real Madrid season yewedde yetimu mujozi namba 12 season yenu agenda kwetimu mujozi namba mmeka namba jangu Judy. Shirt number 6. jangu mudombe byatu Sekamorona. Shirt number 11. Mudu oli bulungi tuteekemu kabugumu yetimu mujozi namba 12 tegwakyusi Olubongo mugamba bizibu. namugamba bizibu just olina kukozesa bwongo Twalinde Juma Tineri nga Haaland amaze okuteba ggooli ya season. Lete epaasa y'omukulu. Tubimba wano bannaye. Mumuulize radio buttu. Buntu bwangu nnyo. Nga gye tukomezza. Sebo jukiza abantu amannya. Sekamorona digamanya. Balonadi bazze bangi mu nteekateeka eno. Naye nze ekyokubanga tufaanaganya amannya. Kikulobera Nze nkubabula. Ekisooka. Mpa omuwendo gwa goals omugatte eza Premier League. Omusambi Erling Haaland zatebedde Manchester City.
yakagitebera gola 3-8 busatu. Omuzanyi wa tena gwe bayita Stefanos Stispas mpe eggwanga mwava. ava mu ggwanga erya yagusebwa Lutala Judy ava mu ggwanga erya Greece. Kamu mukugu mpozi wagira klabu ki? Wagira Arsenal. Damu kino Yes. ani yetimba omujozi namba 27 ku kilabu ya Chelsea? Bamwita Mario Gusto. Bakuwe busatu. Ekidirira ekisembayo Yes. Kalidu Koulibaly Yes. asambira klabu ki? Asambira Al Ahly. Al Ahly eggwanga Saudi Arabia. Neda Sham agusebo Ndio inatoa Elisha baba. Lutala Judy El Hilal. bakwegamu inga twayiminye klabu ya Ronaldo jonga abakuba bana aba El Hilal mu kiri ekikopo ekya Arab Championship Cup. Ekisembayo Yes. Jude Bellingham bwerita n'abakwegatta ku Borussia Dortmund yali asambira klabu ki? Sema yali asambira kilabu ya Birmingham City. Bakubonera busatu. Yes. Weddeyo kale embeera bwetu betambula okyali ku radio budde omuntu wa bulijjo mwebali nnyo mwebalire ddala twongere kwebaza bannaffe aba Valley Cave Restaurant. Valley Cave Restaurant batukola bulungi nnyo batuwa akacaayi abavubuka bano ke banywera ddala bulungi era mudombera akanywedde ne kamuwoomera nga takanywera ku pressure n'akamu n'akeddagala kubanga wali akanywera ku pressure baya akakateeka mukamu amudombero jangu okole kino mudombero ne bayimba erinnya mudombero. Kale nno olunaku era akanywedde bulungi ne kamukka ne katulira ddala munda be bannaffe aba Valley Cave Restaurant. So gwalina emikolo anoonya ekyemisana anoonya ekyeggula anoonya ekyenkya osobola okubeera nga toyitawo wamma gwe n'okeefunya wali ku Hobart Street wogenda okubeera nga ate obasanga be bannaffe abo aba Valley Cave Restaurant. Then bannaffe aba mutunde Agriculture Solutions bano bagamba nti tayo osobola okubeera nga ate weefunira wamma ekigimusa ekya Green Crop Fertilizer ogenda kubeera nga tokifuna bulungi kiteeke mu nnimiro yo olamu osobola okubeera nga tebutambula kigenda kuba nga tekikuza bulungi ennimiro yo ekigimusa kino kigenda kwongeramu ettaka obugimu kigenda kutta obuwuka bwonna obuli mu ttaka obuwuka bwonna obuli ku kimera kigenda kubeera nga tekibuttira ddala bulungi. Njagala okutegeeza koko nti ate ne mukadde kano gwalina ebimera bigenda maaso n'okubeera nga bimera osobola obigendako osobola obifuuyirako wamma gwe nebisobola okubeera nga ate bibalira ddala bulungi. Kale nno ojja kufuna value for money kigenda kuba nga ate kikubeera ddala omudigidde emirandira gijja kuba migumu ate nga n'ebimera bijja kuba birungi ddala. Bibannaffe abo aba mutunde Agriculture Solutions abakolera Green Crop Fertilizer mu mbeera nga bwegezako kubanga etambula osobola okubeera nga toyita ku ssimu yaabwe noti 7 noti 6 52 89 oba noti 7830400 ensonga nosobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala bulungi. Tolina ssimu oba olina essimu oyagala kukwata ssimu ya birooto byo agenda bugenzi wali ku Techno Center mu kibuga eky'e Masaka osobola okubeera nga teweefunira essimu ey'ebirooto byo. Kale nno bali opposite n'ekizimbe ekyo ekya Sesekoona bakuleetedde essimu eza Techno zonna zosingadde okubeera nga ate weetaaga. Ku kibanja mpolo ojja kubeera nga ate ogifuna dduka buddusi osobola okubeera nga ate ogyefunira wali ku Techno Center ne ku ttabi lyaffe eryokubiri era Jeffrophones mu kibuga eky'e Masaka okuliraana Byansi Pharmacy ojja okubeera nga ate ogenda ku finals tugamba nti jangu n'emitwalo 14 zikuŋŋaanye kati mpolampola zikuŋŋaanye kati emitwalo 14 ojja kujja osobola okubeera nga twefunye essimu ya Techno jangu n'essimu kadi empandise mu mannya go jangu ne line jangu n'endagamuntu ng'eri mu mannya go ojja kuba nga teweefunye essimu eyo ku noti 751800 ensonga osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala amalidadi sana. Agamba Kirusira Leonardo Kaketo webule kubeera nga ate gy'oli aba Arsenal
Leero tulinamu Sekamwa Ronald. Then sekitanda Jose Kintu ogamba otya olwekubira nga ate gy'oli olwekubira nga ate ensonga zitambuza bulungi omukulu gwaita Kabugu wali mu kitengesa ogamba otya naye olwekubira nga ate gy'oli olwekubira nga ate ensonga zitambuliza ddala maridadi sana. Katugende wa refayi omukyala Silvia Sabrina agutyemule ate tulabe ekisobodde okubira nga kivuddeyo. Neyanzanyo neyanzige nsogera okubuuza bumwena abekumine ku radio buto radio buntu obuwabulijjo 98.8 n'ekyenda akawumuza 5 mpaka za Nantamegwa Webyemizannyo 2023 tukyali mu group stages. Olunaku olwaleero tubadde ne mwana mulenzi gwe bayita Lutaya George omuwagizi wa club ya Chelsea akosa club ya Vipers. Tubadde ne mwana mulenzi gwe bayita Mudombero omuwagizi wa club ya Liverpool akosa club ya KSSM. Akosa mwana mulenzi gwe bayita Lule Evaristo omuwagizi wa club ya Chelsea akosa club ya Vipers. Akosa n'omukulu gwe bayita Sekamwa Ronald omuwagizi wa club ya Arsenal akosa club ya Vipers. Olunaku olwaleero omwana mulenzi gwe bayita Mudombero omuwagizi wa club ya Liverpool akosa club ya KSSA yakutte ekifo ekyokuna olw'ensonga nti ebibuuzo ebyasoose nga tuli mu local sports teyasseeyo wadde ekibuuzo n'ekimu wabula yalonzeeyo ebibuuzo bya mirundi 2 kitegeeza nti ze point 2 we twagenze mu international sports teyasseeyo wadde n'ekibuuzo n'ekimu ate teyalonze kitegeeza nti ewamu omugatte akuŋŋaanyiza point 2 akutte ekifo ekyokusatu olunaku olwaleero ye mwana mulenzi gwe bayita Lutaya George omuwagizi wa club ya Chelsea ne club ya Vipers. We twabadde mu local sports teyasseeyo wadde n'ekibuuzo n'ekimu wabula yalonzeeyo kimu n'afunawo point emu. We twagenze mu international sports yasseeyo ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna point 3 n'alondayo ebibuuzo 3 kitegeeza ze point 3 ewamu omugatte ze point 6. We tugatta point 6 zaafunye mu international sports ne point emu gye yalonze mu local sports ewamu omugatte ze point 7. Amalidde mu kifo ekyokubiri olunaku olwaleero ye mwana mulenzi gwe bayita Lule Evaristo omuwagizi wa club ya Chelsea akosa club ya Vipers. We twabadde mu bibuuzo ebyawanna ewaka yasseeyo ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna point 3 naye nga yalonzeeyoko n'ebibuuzo 2 kitegeeza ze point 2 ewamu mu local sports n'afuna point zibadde 5. We twagenze mu international sports mu butuufu ebintu ne bigaana teyafunyeyo wadde n'akabonero wabula yalonzeeyoko ebibuuzo bye 3 kitegeeza nti w'ogatta ebibuuzo ebisatu oba point ez'esatu zeyafunye ne point 5 zeyafunye mu local sports ewamu omugatte gwa point 8. Abaliddemu akendo olunaku olwaleero akutte bakayita kunywamu kale abanyweddemu akendo olunaku olwaleero akutte ekifo ekisooka ye mwana mulenzi gwe bayita Sekamwa Ronald omuwagizi wa club ya Arsenal ne club ya Vipers. We twabadde mu local sports yasseeyo ekibuuzo kyabadde kimu nga yalonzeeko n'ebibuuzo 2 kitegeeza mu local sports ewamu yafunye point zabadde 5. We tugenze mu international sports yafunyeewo point 9 kitegeeza nti yasse ebibuuzo 3 n'alondayoko n'ebibuuzo ebirala 3 kitegeeza nti ewamu omugatte ze point 12. Wokwata point ze 12 n'ogattako ne point 5 aziyafunye mu local sports kitegeeza nti ewamu omugatte akuŋŋaanyiza point 17. Mwana mulenzi gwe bayita Sekamwa Ronald omuwagizi wa Arsenal ne Vipers yakulembedde olunaku olwo ne point 17 era nayitawo okubeera ng'agenze ku mutendera oguddako akosa ne mwana mulenzi gwe bayita Lule Evaristo omuwagizi wa Chelsea ne Vipers naye ayiseewo amalidde mu kifo ekyokubiri ne point 8 olunaku olwaleero. Amanyi ndowooza loni kyekibiinja ekikyasinze okuŋŋanya points entono. Ekyo mukimanyi nti mumwe ekibiinja ekikyasinze okuŋŋanya points entono kyanga tutandika kubanga waliwo neyafuna points 24 n'avaamu points 24 era waliwo yaŋŋambako n'agamba naye oyo wa 24 lwaki temumukwata ne mumuzza bano abafunye entono ne mubajjamu
noza mulaba okulumirirwa kw'abantu. So mugende mukole research abayiseewo ababiri kubanga ndoza point ebaddemu eyisizaawo okubiri oli afunye musanvu n'afuna munaana ezo points zibadde z'abavaamu so abayiseewo ababiri mugende mwongere ku research. Bino ebibuuzo bye tubuuza si bizibu tubuuza situnaddako mabega myaka 3 tetunnaba era kyekyamazima mubadde mwetolera nnyo mu bibuuzo tetunnaddayo mabega myaka 3 tusomodde mukole research. Tuyinza kubanga akutte ekyopu yafunye points 8 nga waliwo 25 eyavaamu 25 waliwo owe18 yavaamu ne 18 zeziyisiza abakulembeddwa 17. So mudde mukole research n'abali abajja mukole research mujja tuleetera okulowooza mu ndowooza eryokubiri nga mukuula bubi bwe mutyo abavudde mujjekwa. Tumirayo abantu babiri abetukute erinnya Taya Judy biganiddewa biyinza okugamba nti biganidde kugamba kyakanalonze ebbaasi ezitali zange kubanga ezo wandiseeko amanyi anti laba okulonda ngezezaako ku international sports naye ate byange byaganye kozi ne panic kubanga erinnya nga Navigator Australian Open ebibuuzo bibiri byebinyisizaamu kuba nabigezezaako naye mukama bwati bwasazeewo tumireko okusookera ddala ttiimu y'ekaabwoko St John's Boys Academy ngekulembeddwamu omuvubuka Enoka Ivan Kaganda Pius ne banne ne kooki waabwe Kakoza Ibrahim kozi n'abantu maama wange Nsambye Kaliisizo na bonna abambadde bampagira bigaanye naye mitwalo 10 gigaanye next time better ogitulegedde mudombero tugano kuleta luchaye encha sio wajja kuleta mabira ja kaleta sigwa joka leta tinze mudomo yobanaye biganidde wa mundo ebitege biganye nadensi obati wajidde kya mudombe lo sawa sali de chakulo munana kitidde nzedi muko wajidde libu chali mudombe nadensi bidde muko nade manyi nyanda tebyebwe nyene byebwe biganye oba twandisi bya Liverpool era nebya Liverpool ebimu nzokubita naye era tusa ku timu tusa kugimanya na mugimanayo okay nenga bana niyenza nyinyi bonaba mpagidde okujja wano simanyi oba ogenda mugamba ki simanyi wanaye ngalegesa kulaisha kubyo mulanga agambye mudombelo akubye omulanga kati simanyi wanaye naye kati mbadde ntumirako abamembazi badda mu tawuni bonna amanya banayo nzise amanya naye ate omusinze kuba gwe wasobola inte yajje kati bwatandika okujjango nga gwe wabigendamu tobigendamu naye kulegesa abeerawo bamungi nentumirako ne bakozi bannange obaleke bubanabola manajabulu Alex Kulaishi esofu Zaifa bantutegi zonna namatumirako nentumirako ne mukama waffe Mzee Godfrey Mwanga nentumirako ne bamemba abazi